kulaga kabonero konna nti America agenda kuba alumba rather nti Iran agenda kuba alumba eggwanga eriyitibwa eri America naddala nga alumba missions nga alumba bases nga alumba embassies naye nga tutegedde nti ku listi omuyirani ayina ku listi abasajja bayitibwa abayirani bwe batyo bayina enfuma 20 ezeggwanga lya America eziri scattered around the Middle East enfonti bayina 20 ku listi yaabwe abayirani bayina enfuma 20 ez'omu America zibaagala okukolako retaliation enfuma 20 tetunnaba kumanya wa ekata bakube Al Udeid Airbase esinga obunene mu Iraq bakube Al Saad Airbase Jordan bagenda kubawa kubanga ne Saudi Arabia abasirikale ba America gye bali mu UAE naye abasirikale ba America gye bali awo nawe nkubulidde Iran alina obusobozi obukubawo ekirala nti Iran obusobozi bw'atayina tayina kyakuwanisa kyonna kisobola kuba mu America ekyo nakyo kitegeere nti Iran tayina kyakuwanisa kyonna kisobola kuba mu America okujjako okuba bases ze eziri munda mu tundutundu erya Middle East obwo obusobozi abuyina n'okukirawo obwo obusobozi abuyina naye Iran tayina kyakuwanisa kyonna kyasobola kukozesa kugenda kuba direct munda mu ggwanga eriyitibwa erya America okitegedde kati ne babeera bayina retaliation gye bakoze kitegeeza nti egenda kubeera mu tundutundu erya Middle East but mbagambye nti essaawa eno tebannaba kukikola Trump bw'abadde ayogera nga kubanga katugenda kudda nsoose nkuwe kino tugenda kudda cooperation nga bwetambudde naye Trump bw'abadde ayogera mu White House nga baakamala okukola obulumbaganyi alabudde Iran n'agigamba nti bw'oba oyagala okutuula baakatufaamu gezaako okukola retaliation ekyo kiwedde kkiriza emirembe kakati gyeddewo ekyo tukimaze ebbanga lyonna mubadde mugamba death to Israel death to America Kasemu Suleimani yatta abawerako nawusa abantu abawerako abantu baffe mubase katukumaliriza bw'ogezaako okukola retaliation ogenda kutulaba wakyaliwo enfenda ze tusobola okudda ne tusannyalaza Trump bw'ategeezezza agambye kituufu America giraba edduka n'agamba nti tewaliiwo mu nsi gwanga ddala lisobola kukola ekyo America kyekoze atendereza abaana ba America abakibaddemu n'atendereza ebyuma bye balina zibbitu zibakozesezza okugenda okukuba eggwanga etibwa erya Iran n'atendereza nnyo Netanyahu n'amagye ga Israel bwe bagenze maaso n'okulabika nti bakoze obulumbaganyi babadde amaliriza laga Katonda tukuume Katonda kuuma America Katonda kuuma Israel mbera bwetu bwebadde Trump awaze okamala nalaga nti ekyo bakikoze nagamba nti buli kimu bakimaliriza efodo bamazeeyo natanzi bakubyeyo Isafahani bakubyeyo ne mbagambye nti akadde kano tetunnaba kulaba tetunnaba kufuna confirmation okuva munda mu ggwanga etibwa erya Iran confirmation tetunnaba kulabika nti evaayo okutubuulira ddala eno fodo bagisaanyizaawo ekitongole kya International Atomic Energy Agency nakyo kijja kugenda maaso n'okandi kitubuulira kubanga bino Iran si ekasobola okuleka nti atubuulira n'abalala bajja kutubuulira ndi kibadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti naye okusinziira ku Donald Trump mukulembeze wa America agamba nti buli kimu twakimaliriza dda abasajja bayitibwa Abayisirayiri wansi wa Ssaabaminisita gwe bayita King Bibi Benjamin Netanyahu bwe batu beebazizza Donald Trump ne bamugamba nti olaze omutima olaze obuvumu ng'ensi yonna etiitiira omusajja omutulagiddeko bannange weebale nnyo kutaasa ggwanga lyaffe weebale kutaasa future yansi weebale kutaasa ekitundu ekya Middle East abasajja abo babadde beefuddemmo kaakati katulabe embeera nga bwetambula naye omu ku babaka mu palamenti y'eggwanga lya Iran akiikirira ekitundu ekiyitibwa Qom mwe muli Fordo nuclear plant ategeezezza n'agamba nti bwe mutulabako embuzi amatumu tuyita mbuzi temulowooza nti tetubimanyi tubadde tukimanyi nti mujja kulumbawo we mukubye wabadde empute ebintu byaffe byonna eby'omugaso twabijjawo dda okusinziira ku mawulire nga bwe gali kyokera ategeeza nti bomu zikubye ekituufu ne bakubye ku ngulu agaye nti wansi wakyali safe wali safe oba nedda kakati bwe nkomawo ngenda kukubulya operation abasajja nga bwe bagipanze then ate tulabe ebirala nkubuulire efodo ebakubye kiri kitya nkubuulire operation ebwebadde okuva emisowuli engeri America gyapanzemu ekintu kino na byonna ebitambudde
akadde kano kennyini ate nga bwengezaako okukubulira kiki Iran kyazzaako. Of course ekimu ku byazzaako nkugambye nti Abairani wakati mu retaliation tebannaba kutunuza mu America nga bwe baasuubizza. Ki ekiri ku mmeeza bayinza kuzzaako ki ngenda kukubuulira. Omumerica tebannaba mutunuzaamu yadde ballistic emu bweti. Omumerica tebannaba mutunuzaamu yadde ballistic emu bweti, wabula ye Isirayiri bamaze okuba nti bamutunuzaamu eziwerako, era bagambye nti ebibuga bya Isirayiri akaseera kano ebiwerako bali mu kuzikiza n'okujjanjaba n'okuddusa abantu abafunye ebisago wakati mu bulumbaganyi obugenze maaso n'okuleka nti bukoleddwa. Eggwanga etibwa erya Iran bakubye Isirayiri ballistic 17 zikubye ekibuga ekiyitibwa Haifa ne Tel Aviv, Golan Heights bakubyeyo ku sayi Yeruzalemi. Katukomewo tulabe olulumba lubadde lutya.